Mu kukuza sabbiiti y'okusomesa abantu ku mateeka g'okukozesa enguudo obulungi empigi, poliisi enokoddeyo abavuzi ba boda okuba abasaale mu kwenyigira mu bubenje obusinga ku luguudo mwasanjala olwa Masaka. Mu kukwasa obujaketi buno aba boda, omukiise wa paliyamenti w'ekitundu kino Kenneth Kiyingi-Bosa ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'ebadde ey'omugaso eri abavuzi ba boda olw'okuba nti bateeka obulamu bwabwe mu matigga nga batwala abantu be batamanyi mu bitundu eby'enjawulo. Boda tubawa reflector jackets okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Abamu bafunye obubenje ekiro nga batambuza omulimu gwabwe olw'ensonga nti abavuzi abamu tebabalaba nga tebambadde reflector zino. Kampeyini eno twongera okubiriza ba boda bambale helmets zaabwe, n'abo be basaabaza bafube nnyo okulaba nti tebatuula bangi ku boda. Mu kwogera kw'abavuzi ba boda bategeezezza ng'ekikola kino bwe kigenda okubataasa ku bubenje naddala obudde bw'ekiro we basingira okufunira obuzibu. Kakati wawukanye ku bannaffe abatali mulimu gwa boda. Obuntu buno buba butuyamba nnyo naddala ng'obudde obw'ekiro kuba oba basobola okukulaba mangu nnyo naddala ng'emmotoka. Wano era wekitegeerezeddwa ng'omuwendo gw'abavuzi ba boda wamu n'abasaabaze abafiira ku nguudo bwe gubadde ogwa waggulu nga kibadde kyetaagisibwa gavumenti okuvaayo n'amateeka amakakali eri abavuzi ba boda. Ye omukungu wa traffic mu Mpigi District Duncan Ensinikweri ategeezezza nga wabaddewo obwetaavu bwa gavumenti okubaako n'ekyekola olw'ensonga nti omuwendo gw'abavuzi ba boda ababadde batokomokera mu bubenje ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka bwe gubadde gulinnya olutatadde.